tabi'i yoyo yasisinkanako era n'alaba ku sahaba, n'alaba ku tabi'i. Afwan, nsaba kutereezaamu. Nze sitegeddemu n'ekimu, byonna obyogera ne byambalagana n'obiza eri obala n'obyeyiira. Attabi'i ye muntu eyasisinkana ku sahaba, ate tabi'i ye muntu eyasisinkana ku tabi'i. Tabi'i yaba yasinkanako ku sahaba, ate sahaba yaba yalaba ku nabbi. Takoze bubonero. Ani atwala ekibuuzo ekyo? Tobozeewo kabonero. Kiganye. Kasula Abdurazak, namba 3 okuva ku Bilal Waise. Tabi'i yaba yasinkana ku sahaba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ngakkiririza mu mbaka sallallahu alaihi wasallama, ate tabi'in yaba yasinkanako omuntu yalaba kubalaba ku basahaba ba nabbi nga nakkiriza mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bamu obubonero bw'okulonda kozi bibeera bubiri. Iyo alonze obubonero bubiri. Tugenze ku namba 2. Kaya kibuzo kyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakoze endagaano ngenda kusala obubonero. Manya Sempa Bashir Fuvide Kagoma kola mazzi. Okola mazzi oli wa wota? Wanji? Twagendayo. Lami. Kali namba 8 Namba 2. Okola ki gwe mu biseera ebyo ng'ogyeko ebyange? Kambadde nkyasoma. Ekyo kyogere ekyo osomera wa? Sabya mikono akula House. Bya mikono? Bya mikono. Okuba ebikonde. Si ebyemikono ebyo. Kati sooka basomere ku Quran bakimanye nti n'abakola ebyemikono ababisoma basobola osoma Quran. Abasomera mu Quran nasoma Suratul A'la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بارك الله فيك. Kozi tugeni amanya gwani? Sempa Bashir namba 2 Vide Kagoma. Okola masanyalaze. Yes sir. Gwenno malaga ddamu bagala kusala obundi bwabwerere. Na ndi musomi kuba ku Life House. Eno nayo. Wangala kuna kukulabisa ebintu. Ezo se mazzi kali atali masanyalaze. Kali. Kakati mu byafaayo by'obusiraamu omusajja gwe bayitanga Waraka bun Nawfal tali erabirwa. Biki yakola biki ebyo? Ani atwala obubonero? Genda ku muzindaalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum Abdurazak, namba 3 okuva ku Bilal Waise. Waraqatu bun Nawfal yali omu ku baoluganda ba Khadija radiyallahu ta'ala anha, ate yali mumanyi mu elimu eri. Bakubonero bubiri obw'okulonda ekibuzo kya munno. Bakubonero bubiri obw'okulonda ekibuzo kya munno. Webali mutatuswaza. Zamani. Kakati tuli nani? Sempa Bashir Fuvide Kagoma namba 2. Tuwe enjawulo wakati wa saddaaka n'ekirabo. Saddaaka emali ewewa omuntu nga alina kyalinawo ne tekimumala. Ate ekirabo kyekintu ky'osobola oba omuntu tugeze nga kabaka n'omuwa ekirabo
kuba bakuwa obubonero butaano. barakallahu fiikum. Ekirabo kigenda eri munaku n'omugagga ate saddaaka yegenda wa munaku yokka. Kale kozi okola amasanyalaze Sampa Bashir namba 2 Vidde Kagomba andi musomi ade manyi okola amasanyalaze. Kale mulikuwa kyeki mu mateeka g'obusiraamu? mulikuwa kitegeeza omwana nafiiddako taata we nina omwana oyo yani myaka 10 ku myaka emito mpaka 15. Bakuwa obubonero. Webale butatuswaza olaza amaanyi. Niyo kifunzanga afiiddwako kitaawe nga tanaweza myaka gya bukulu. Kasogera nti afiiddwako kitaawe notetogera ku maama awo bamutuwa naye kasogera nti afiiddwa abazadde be bombiri bamufu taata yekka gwe babala nti abafuse mulekwa. Ensonga ziwerako lwaki obusiraamu butukwiza nnyo okujjukira okufa tuweeyemu. Omuntu kasajjukira okufa bingi byasobola oleka amazambi amanene natagakola n'amaanyi agenda kubanga omuntu kasanga nga afudde tamanyi myaka gyagenda kuwangalayo. Oli kiyayogedde kati bwekyogaziiza. Obusiraamu butukubiza omuntu okujjukira kufa ensonga nti yetegekere olugendo lwagendako kusinkana Allah. Noli kiyayogedde ekyo. Nafunye obubonero 3 mu Quran. Oli yafunye 9 number 1. Yafunye 9 katugende kwasembayo. Amanya nejovudde nijokanikira amasanyalaze. Manya Kasula Abdurazak Sulaiman kuva ku Bilali Bwaisi namba 3. Oli namba 3. Basuka Quran al-Karim sio. Naam, ninakusoma mu suratu Duha. Sura ya Makka, sura ya 9 mu suratu Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك وجزاك الله خير. ogenda tuwa enjawulo wakati wa naswara ne ansari. Ebigambo ebyo bibiri naswara ne ansari tubyawulirawa. نعم النصارى بيبامو ku bantu abagendera mu kibinje kitwa ahlul kitabi amma al ansar mbaka nga watu gamba sallallahu alaihi wasallama laula al hijra la kuntu mara'an min al ansar singa tukwali kusenguka nandi baddo mu ku ba ansar be bantu abali bawanga mu kibuga kye Madina abatasombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansa zonna zina akwafi tubitegedde jamunyo oluwarabu. An-Nasara be bantu bali bamu ku bantu abatwalibwa mu ahlul kitabi ate an-Nasara al-Ansar hito kivunudde. Kikiyesu ahlul kitabi wali obuzibu sa mu Luganda. Ahlul kitab be bamu ku bantu ebibinje ebiri Allah byassamu ebitabo ebibinje ebyatusooka nga Allah tanabatuwa fi Qur'an ate
al-ansar be bantu abatasombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ledda kanteleze mu imam النصارى بيبي تانت بقول نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أتي الأنصار بيبانتو أباتا سنبكا صلى الله عليه وسلم بكو بنيرو webale mutatusuwaza olazamaani erawundi eziddago kulaba nti banatuwa bone bagenda tuweza obubonero bwe abo alina bubonero butaano talina kyakoze kyamaanyi nnyo oluwalabu wadde atisaatisa lutiseetisi olwabu lwayogedde lwakutukangakanga naye mugezi musajja mugezi abe mashallah ekibadde kigenda okuleetera ebizibu kugenda mu bahlul kitaab annasara al ansar annasara bebagaa nti bakusoma dini ya nabbi Isa al ansar bebatasa nabbi fusto ما تجيب كلام كثير وتروح وتدور يسبب عليك مشاكل الله عليك وليت kati wala abafudde mwawo kaskulu fees kawo kanye kakati eyongeddeyo ne mutabani wange ono kozi again nti gokanika radio ndi mwizi kubiradi waise waliwo akola mu mazzi ne masanyalaze ne bonna tubalina wano kakati ekigambo mayiti mu busiraamu kitegeeza ki mayiti kitegeeza omuntu Allah gw'abaggyemu omwoyo naye tudege ekigambo mu busiraamu va kubona bye boogera abantu ku street mu katale manye ebigambo bya shariya birala wano mu lukale ffenna tugenda naye kazaga nti mu shariya kino kyeki manye bakusiba emigwa naam kyebayita mayiti gwe guba omubiri gw'omuntu Allah gwaggyemu omwoyo nga tegunaba kuteekebwa mu jeneza kasitaba nga tannagenda mu jeneza bubonero butaano webale mutatusuwaza olazamaani bw'aba nga tannagenda mu jeneza yayitibwa mayiti bw'amala okuyingira jeneza aba era mayiti naye batibakyamuyita ekyo ate bifuse jeneza ekyo mulete jeneza tugisaalire wano bw'aba tannagigenda buuza mayiti eriridda okyali mu ddwaliro bagireese weeri waka aw'amazzi obiwulidde sajja kazibu nyaako nkola mu mazzi kakati tweyongeddeyo bana ebigambo byebiwulira bano bye bya shariya so si byabyo ffe twogera ku streets ne mu maka gaffe ne ku mbalaza bino bya shariya bye tulimu wano kale lwaki obusiraamu butukubiriza nnyo okulambula limbo obusiraamu butukubiriza okulambula limbo nga mu hadithi omubaka saa sallam atugamba nti kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah gamba nti nali mbaganye okulambula limbo naye kati mugende muzirambire olwokubanga kibajjukiza enkomerero obubonero 6 bamwe obubonero bwe 6 webale mutatusuwaza olazamaani nembanga kumaliriza naye nga obubonero bwa Quran afunye 8 obubonero bwa Quran 6 wabulayo ekibuuzo kimu kikino kyadde kigenze kapapula akaddako gwe toyogera Quran afunye obubonero bwe 8 mu byafaayo by'obusiraamu ono mwami tagenda kwerabirwa bamuitanga Umayya bun Khalaf ojjukira kiki yatukola ennyo ekiyawo nnyo Umayya bun Khalaf kitumujjukirako Umayya bun Khalaf y'omu ku bantu abatulugunya omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'akyali mu kibuga Makka era lumu yamuyirako okwo n'obukyafu nga bamuwa obubonero 5 webale mutatusuwaza olazamaani
Umayya ibn Khalaf. Kakati basebo ne banyabo abatuuliriza nawe musinzira abo basitanyi baffe tusobodde okuba nabo kawungeezi k'olwaleero nga tukuba mu bibadde bayitamu twogedde ku nsonga mugende eri muve waawo mugende eri mukanula amaaso nga tuddamu okulinnyalinnya ensonga ezizzemu babuuza nti lwaki obusiraamu butukuza nnyo okujjukira okufa. Ensonga ezirimu ziringa bbiri. Ensonga esookera ddala ey'amaanyi gy'okuma okujjukira okufa gy'okuma okuwewula ensi. Abadde akanira amataka n'okola ogenda galeka. Adagala fitina ne banne nsaalwa. Buli wojjukira ennyo okufa ebyetaago by'omu nsi bikendeera. Kibanga omuntu atambulira mu nnyonyi. Buli weegenda ennyo waggulu objects ennene zifuuka butini. Ekizimbe ekyakola ebanga cupa stadium y'omupiira ebanga cupa ya soda ng'oli mu nnyonyi waggulu. Kati n'omuntu kyakuma okujjukira ennyo okufa ebyetaago bye ebibadde ebinene ebizira omuleetera okutta bannabifune n'obulyaza amaanyi abbe bannabifune bufuuka butini. Kati ensonga eyo ezimu ku nsonga ennene ez'amaanyi ezireetera omuntu lwajjukira okufa. N'omuwanguzi w'ensiitaano ekutuusibwako Nsambya Furniture Center, Tawakkal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Tawakkal Travel, Ntake Bakery ne MTN. Gwasebo, lwaki tukyayagala kwata simu zange? Kituufu manja, naye sooka otuleko wano katono. Tontuuza, mpa ssente zange nze nkuviiri. Sooka olindeko. Eno kabadanga nnungi. Maama nnyabo, laba dining. Maama, bulira obugonvu n'obuweweevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki? Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda? Byonna by'olaba wano mbijja kuba Nsambya Furniture Center abasangibwa Ensambya ku luguudo lw'Eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigika era emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Kakati amanyi ku ssente z'enkubanja nguliramu entebe ezigonda nga zino. Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 167 736. Ekitabo ekitukuvu kya Quran kyakira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era omwezi gwa Quran. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola nga bakuwa omusomesa owuwe enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Quran. Jangu oyiga okusoma Quran wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koosi endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya Saruna, olulimi Oluwarabu, Tajwid, menye kindekeki, dduka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Katika tugende omulamuzi tulabe ebivudde mu kasiitaano. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza mwenna basobodde okubeera ku nsiitaano y'ekiro ky'olunaku olwaleero era nga twagala okwebaza abatutaddemu ensimbi basponsa baffe ab'ensiitaano eno abatutaddemu ensimbi nosobola okuba ng'ogiwulira butereevu ku mayengo ga 107.9 ne ku www.palfmuganda.com. Abataddemu ensimbi mu kiro ky'olunaku olwaleero Nsambya Furniture Center banno balina ebibajje ebya buli kika bye wali weegombyeko. Olina kyoyagala ekibajje bakikkolere ogenda ku Nsambya Furniture Center bajja kuba bakikkolera bulungi omuli entebe, ebitanda n'ebirala bingi nnyo. Balina ebibajje eby'omulembe. Union Border app bano nabo nayo app ebeerawo okukwasaganya ababoda nabo bataddemu ensimbi ne Tropical Bank nabo bataddemu ensimbi mu nsiitaano omumanyi. MTN Uganda balina empeereza ennungi okuba amasimu ag'obwereere ku ssente entono ne data waabwe
tasalikako. Twahira Islamic Online School bano basomesa eddiini bw'Isiraamu naawe osobola okuba ng'osoma n'obeera oli waka n'oba oli mitala w'amayanja osobola okuba ng'osoma ng'oyitira ku mutimbagano mu Twahira Islamic Online School. Ntake Bakery bano balina emigaati emirungi keeke ewooma ate gwe oba oyagala okuba ng'ofuna ebyokusibula okukirako osobola okuba n'ogenda n'ofuna emigaati oba keeke ebirungi kuba mu Ntake Bakery. Bateekamu n'ab'ensimbi ate Tawakal Travels bano nno be bakyasiza okuba nga basaabaza abantu batwala e Makka ne Madina okukola emikolo gya hijja ne umra era nga bakugamba keka kaseera osobola okugenda okuba nga weewandiisa wali ku Magoba Arcade osobola okuba ate naawe ogenda okole emikolo egya hijja balina abateekateeka enteekateeka ennungi emikono gyo ne gitakusala entambula nnungi ensulo osulanga mu loodi n'endya ya mulembe bateekamu ensimbi mu ensiitaano y'omumanyi. Ekiro ky'olunaku leero tuba tulina abasiitaanyi bana abasobodde okujja babaddeko basatu naye abanaku abaddeko Zimbe Muhammad Kasim okuva ku Madina Islamic, Sempebwa Bashir okuva e Kagoma, Kasule Abdurazak okuva ku Bilali Bwayise wamu ne Kulthum bint Elias atasobodde kujja. Tubadde n'omusiitaanyi mu nnamba emu Zimbe Muhammad Kasim okuva Madina Islamic ne tubeera n'omusiitaanyi owokubiri Sempebwa Bashir okuva e Kagoma wamu ne Kasule Abdurazak okuva ku Bilali Bwayise namba 3. Mu Qur'ani Zimbe yafunye obubonero 9. Ebibuuzo bye bina atuuseeko ebibuuzo 5 n'obubonero atuuseeko ebibuuzo 2 n'obubonero 5. Nkiddamu Qur'an yafunye obubonero 9 ebibuuzo 4 atuuseeko 2 n'obubonero 5 nabeera nga ayina omugatte gwa bubonero 19. Sempebwa Bashir okuva e Kagoma mu Qur'an yafunye obubonero 3 ebibuuzo bye 4 atuuseeko 2 ng'ebibiri abifunyemu obubonero 5 nabeera ng'akoze obubonero omugatte 13. Kasule Abdurazak okuva ku Bilal Bwayise mu Qur'an yafunye obubonero 5 mu kutandikira ddala yalonze emirundi 2 nabeera nga buli walonda afuna obubonero 2 oba ntegerekese. Mu Qur'an alina obubonero 8 ebibuuzo bye 4 byonna byamubuuziddwa abituuse ng'ekimu yakifunyemu obubonero 6 ebisatu abifunyemu obubonero 5 n'alondayo emirundi 2 nga buli kulonda afuna obubonero 2. Omugatte alina obubonero 3. Qur'ani obubonero 8 ebibuuzo bye 4 byonna abituuse n'alonda emirundi 2 alina obubonero 3. Tujjako babiri be basigala mu kibinja abayiseewo olunaku olwaleero ekiro ky'olwaleero kuliko Kasule Abdurazak okuva ku Bilali Bwayise n'obubonero 3 ne kuyitako ne Zimbe Muhammad Kasim okuva ku Madina Islamic be bayiseewo ekiro ky'olunaku olwaleero. Akola mu mazzi n'amasanyalaze n'okanika leediyo tasobole kuyitamu atasobodde mashallah. Kati badde balina okujja okuba nga batumirako ku bantu baabwe basobole mujja mutumire ku bantu bammwe. Amannya Zimbe Muhammad Kasim kuva ku Madina Islamic tumirako bazadde bange n'abasomesa bange n'abasiraamu bonna. Okay. Number 2 Bashir Sempebwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weddeko bonna abadde batuwuliza. Bashir olina kuba sitedde bulungi oli mwana muto ate abakola ebyemikono baba sitedde naye olugamba nkola masanyalaze ate nkola mazzi bw'oba mulaga spoon bamugamba nti fooko nti kituufu olina okunyerera ku kigambo kyo so si nti kulaga spoon waga fooko n'okkiriza gwe mugee nti ayo spoon si fooko n'owangala oba oti omwana wange ekyo kiba kiwuggwe imam naye tokkirizanga kiwuggwe. Tuvenddeko abadde atuwuliza bazadde bange ne baganda bange bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 3 muzukulu wa Kasujja yangu wako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasula Abdurazak badde namba 3 ntumirako management ya Bilal Islamic Bwayise ntumirako maama wange omukyala Rukayya nentumira ne ku bwana Yusufu mu masimu awo ne Seka Jamal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali kubanga otumbudde kwali omuntu obulijjo olunaku olw'enkya webana bagenda osiitaana olunaku olw'enkya. Okay, basiitanya enkya betulina mu nsiike tulina Mujabi Sharifu okuva e Bujuuko Nansana, Mutebi Abdul Ganiyu okuva e Kanyanya, Alituha Abdul Nasir okuva ku Bilali Bwayise, Kairat Swere okuva e Namagoma. Netubeera na Uyisa Uwaiswa okuva e Mbuya, tulina Nakanu Ajumadina okuva e Kasukoso, Rahma Hassan Sumaya okuva ku Sumaya Primary School, Rahma Hassan okuva ku Sumaya Primary School, tulina ne Salihu Zaifa naye agenda kuba mu nsiike olunaku olwaleero. Nkwebaza gwena era nkwagaliza ekiro kirungi nedda kwennungi. Ani omuwanguzi w'esiitaano? Ani omuwanguzi w'esiitaano? Ensiitaano y'obumanyi ekutuusibwako Nsambya Furniture Center, Tawakkal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Tawakkal Travel, Ntake Bakery ne MTN. Ensiitaano y'obumanyi. Ensiitaano y'obumanyi. Bwatyo bwebadde program ensiitaano y'obumanyi ekutuusibwako Nsambya Furniture Center, Tawakkal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Tawakkal Travel, Ntake Bakery ne MTN. Ensiitaano y'obumanyi. Ensiitaano y'obumanyi. Oyagala okugenda ku hijja oba umura? Tropical Bank ky'ekyokuddamu kyo. Wano ku Tropical Bank tukwanguyiza olugendo lwo nga tukozesa Tropi Hijja Savings Account. Bula Tropi Hijja Savings Account leero ku $5 zokka oba $5 zokka otandika okusevingira hijja oba umurayo. Okwewandiisa olugulawo akawunti eno kuba ku noti 8 noti 4 oba yitira ku WhatsApp noti 7 noti 88 noti 5 87. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente zikubibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde obusukka 10. Bw'ofuna enniya